Palamenti y'amawanga agegattira mu kago g'obuvanjuba bwa Africa giyite East African Legislative Assembly yakumalira ddala ssabbiiti 2 ng'eteeseza mu ggwanga ng'era bakuteesezanga mu kisimbe kya Palamenti mu biseera by'okumakya sobozesa olukiiko lw'eggwanga olukulu okuteesa mu biseera by'olweggulo. Mu kwogerako ne Sipiika Rebecca Litwala Kadaga, Sipiika wa Palamenti ya East Africa Daniel Kidega ategeezezza nti bakuteesa ku nsonga eziwerako ng'ebbago ly'omwenkanonkano n'ekikula kyabantu, ebbago ly'entambuza ya Palamenti, ensonga z'ebyobulamu n'oluguudo lw'eggaali y'omukka olwa Standard Gage Railway. Another bill on the administration of the East African Court of Justice 2016. Yeah, they have never had a bill that puts down the legal framework for the administration. Then the last bill will be on prohibition of the female genital mutilation in the region. Ku nsonga endala Kidega ayozayozezza Sipiika Rebecca Kadaga olw'okulwanira ekitiibwa kya Palamenti bwe yagoba ekiragiro kya kkooti enkulu ekikugira Palamenti okuddamu okuteesa ku nsonga za ssente z'amafuta eziweerera ddala obuwumbi 6. Thank you for defending the space of Parliament in the governance process. Yes. We as an assembly do believe in the principle of separation of power. And as a young assembly, we emulate good practice from our mother institutions. Ate ye Sipiika Rebecca Litwala Kadaga ategeezezza nga bwali omweteefuteefu okulwanira ekitiibwa kya Palamenti era nga tajja kukkiriza muntu yenna kukityoboola. Order? Yes. That's why I called the house. Yes. Read that was speculating. Now, why is she doing this? No. I'll be following what I ordered. You have done it. So tomorrow we shall see. Congratulations. Samula hanifah, KTV amalindirire.